jako akawuwo naye kati kyatulemeredde ddala ate n'abatuuze embeera nga bw'eriwo sete zikyaliwo. Oluzzi luno olwogerwako lwe lwa Kasolo Kamponye nga lusangibwa e Kazo mu Central Zone 1 mu division y'e Nansana. Luno lusomboola enkuyanja y'abantu abalukimako amazzi nga kuno kw'otadde n'amasomero wabula nga mu kiseera kino terukyakolerako ddala nga kati abatuuze amazzi bagajja ku kazzi ka nkoma. Abantu babeera bangi ku luzzi luno, amazzi tugavaako saa 6, bw'osindika omwana natwala amazzi mpozi ng'asimbye layini. Naye waba tosanzeko asimbye layini ng'osanze bali kuliko buli asena yagenda omwana tatwala amazzi. Abatuuze bagamba nti nago okugafuna bamala kusiitaana anti okufuna ku mazzi olina kuzuukuka nga tebunnalaba ate nga nago gaba gakulwanira. Akomawo ssaawa 4 kubanga olw'ensonga abantu babeera bangi ng'ate akaduumu kali kamu. Oluusi n'okulwana ne balwanira okwo. Naye tusaba bannanga abanaabalala ku mawulire gano batudduukirire ng'abatuuze b'e Kazo. Essaawa zino layini nkubulira ojjaawo layini ssaawa 12 osanga oluzzi lwajjudde dda ng'abantu tolina nawe oyitawo. Bano ekisinga okubaluma kwe kubanga babasondamu ensimbi zaabwe wabula nga tebalaba kye zibakolera. Abakulembeze baffe twasonda ssente ne tuleeta nga bw'olulaba ne baleeta ssente ne tulusima tuddamu ne tulusima naye okulusima sente ze twatusonda nga zeetaagisa ndowooza kyuma oba bagakebere wasajja kuwe gali sente ne zikomaawo. Madina Kironde ngono musawo w'okukyalo ategeeza nga abatuuze bagenda n'okufuna endwadde eziva ku bukyafu olw'okunywa amazzi agatali mayonjo. Balembeka wali ku nsulo eri eya wansi ereeta amazzi jjukira ate balinnyamu ne kasasiro oluusi nga tetunnaba mujjamu bambi yaase na busenyi. Tubeegayiridde nze ndi musawo wa kyalo village health team mbeegayiridde ebyobulamu ku kikwatagana n'amazzi, amazzi bwe bulamu. Tusaba bannanga aba gavumenti mwenna ebitongole byonna gye biri ebiyinza okuyamba tusaba batuyambeko. Ono era agamba nti n'obutabanguko mu maka bweyongedde mu kiseera kino olw'abakyala obudde obungi okusinga okubumalira ku nzizi olw'abaami baabwe ne balowoleza emize emirala. Abakyala bavaayo awaka ne bajja okusanga okukima amazzi ne basanga nga abantu bangi nnyo ayina kugumiikiriza oba ayina okuyisa abaana abato olutala we lutandikira. Babakulembeze b'akakiiko be tusobodde okwogerako nabo obuzibu babutadde ku baana be basindika okukima amazzi nti bebaviirako okwonoona enzizi. Okuva emabega eri naye oluzzi lwaffe lwajja ne lufunamu obuzibu, ensulo ezimu ne ziwaguza, naye mu kuwaguza twagezaako okudaabiriza naye lukyagaanye ng'ate oluzzi luno luyamba ebyalo ebitwetoolodde byonna Nabweru Kazo Sentro. Bwe batyo basabe bazira kisa okubakwasizako basobole okufuna amazzi amayonjo. Koma naye tusaba obuyambi obusingako awo we tuli nga lotale we yali etukoledde ng'amazzi tuganywa mu bulungi naye tukubira lotale omulanga nti weeba esobola era ekomewo etuyambe mu ntandikwa naye nga omanyi nti kati abaana baffe be tulina kuno ku nzizi tukola bino abaana bamala ne bajja ne bajjulula ne boonoona ebintu ebyo ne bisobola okuba nti oluzzi lwaffe tebukyaleeta bulungi mazzi. Dorine Namubiru yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Katurwagaana ruzibye banange mutuyambe naye mukyala nabbanja tuwulira ogaba ssente tuli bakyala banna mwandu.